mu kitereke ky'abajjajjaffe kye baleka batusibiridde ne bakiteekamu obutwa bw'omulaalo nga baganya okuwagira kayiira. Otuzzayo mu nsobi za Profesa Yusufu Lule mu 81 olwaleero bw'ogamba nti naate twegatte n'abakyoli. Olwaleero bw'osonda ssente n'osonda nga Ssebalu atuuka n'awaayo emitwalo ekya $3 nga Kayiira amasasi gamweddeko mu nsiko. Ssente yazikwasa mulundi w'e Masaka nga akasajja kalema n'ema keeremaza n'okweremaza. Yakikwasa kasajja kalundi ne kagenda Nairobi ne bapanga bogi z'amayinja. Bano bajja ne basumula masasi naye nga basumula mayinja. Awo Kayiira namba emu oyaggweramu amaanyi ate Kayiira namba 2 alyoka atandike. Kubanga twegatta n'abantu betalina kwegatta nabo abatali mu kitereke kyaffe bajjajjaffe kye batusibirira abalungi abatuuliriza. Ne tubategeeza abawuliza laadiyo eno yonna yonna gye musinzira okugiwuliriza nti temugezaako n'omulundi n'ogumu okukkiririza mu muntu yenna olwaleero egamba nti ate nze ngenda kuleeta federo, nti ate nze ndi wa DP, ndi wa UPC, ndi wa kibiina kitya, ate nga ebibiina bakyakola bingi nnyo. Bafunayo Abaganda abakibogwe, Abaganda be baasinako akajiiko ku bwongo ne bajja ne babawagira ne babawaanawaana era gwe era oli profesa era oli nankane era ogenda kuba bwoti. Ne bagenda nga babawaanawaana ne bamukulembeza n'asula Baganda banne mu kinnya. Naye olwaleero twagala tukulembere bakulu baabika bwe tuba tulwanira Buganda. Twababuulira ensonga eyateesawo ebika kwali okumukugabana mirimu ekyokukulaakulanya Obuganda. Ekika eky'emmamba kyo kimala ekigabana omulimu ogw'obujaasi oba ogw'obukuumi okuuma eggwanga Buganda. Ekika ekyo kyali kikulembedde omulimu ogwo, naye abalabe ba Buganda be beeyongera okunyinyitta. Ekika ky'emmamba kyasigala kikulya bukulizi mulimu gw'amagye, naye nga si kye kyali kirina omulimu. Buli Muganda ng'alina okukuuma Obuganda. Buli muvubuka aweza emyaka 16 mu Buganda tulinda myaka 18. Omuvubuka 16 aba amaze Omuganda amagezi g'aba ategeera. Tebakulima nti Omuganda amala kuweza 18 nedda. N'ow'emyaka asika n'abanga yejjajja w'ekika, kubanga Obuganda bo Katonda yabukola bulala. Tubategeeza ebika byonna byatwala obuvunaanyizibwa bw'okukuuma Buganda. Ne bibeera nga bivunaanyizibwa kukuuma Obuganda. Buli kika kirina okuvaamu abawanvu n'abampi. Ku lutalo luno tulegendako tulina okuyungula eggye eri abawanvu n'abampi. Tulina okuyungula eggye nga n'omwana omuto ku luno agenda kuba mulwanyi. Waliwo munnaffe awulugumya olukomo, katumufune ateseze Obuganda munnaffe eradde. Atwedde nnyabo oba ssebo tutandise okuwuliza tubuulira amannya go nawe w'osinzidde otukubire essimu. Eno oli ku leediyo y'Abaganda Ababaka. Awangaale Ssaabasajja. Awangaale Ssaabasajja Kabaka. Neyagadde nnyo banaye bawuliza. Naffe tweyagadde okuwuliza ssebo.
emmanya nze Walusimbi Kasolo. Tusanyuse nnyo okuwulira ssebo. Nsinzidde wano Kyaddondo, ssaza lya Kabaka mu nsi Buganda. Bakadde bange mbebaza nnyo enteekateeka ya puroguramu n'omulamu omukulu n'ebigambo byonna, era mbadde mpuliriza wano nga njagala mbeere nga nsoma na busomi, kubanga ebintu ebikulu bye mbadde mwogerako Omuganda yenna byateekwa okuba nga alina mu bwongo bwe mu kiseera kino. Era kyakusaalirwa nnyo bwe tuba nga tukyalinayo abantu abakyatamatama ensonga ezo nga bamaze okulabako mu bulumi, mu bujiji, mu kunyagibwa ettaka, mu kutemulwa, mu kukola ebintu byonna byonna ebyakazambi bwe kiba nga tebannaba na kumanya, ng'ate amaloboozi gabatuuseeko ne bategeezebwa nti ekintu kye twayingiramu tekyali kyaffe. Tugamba twazingizibwa buzingizibwa okuyingizibwa mu kintu ekiyitibwa Uganda kitateekwa kubeera. Era ssebo mbeebaza nnyo olw'enteekateeka n'okwanjula okulungi bwe kutyo. Ssebo nzikiriza ngende ku mulamwa ogugambye nti abayawulayawula mu bika bye balabe ba Buganda. Kituufu nnyo, kitukoze bulungi omulamwa guno okuba nti twongera okugwejjukanya olw'ensonga enkulu ziri bbiri, nti Buganda nga tennaba kufuulwa nsi oba gavumenti, buli Muganda yalina ekika kye, era byali bika bye byegatta ne biteekawo gavumenti eyawamu. Buli kika ne kigabana obuvunaanyizibwa era ne birondawo olulyo olw'abalangira nga lwe lujjanga okulembera Obuganda mu nkola eya Namulondo. Buli Muganda, buli kika ne kifuna wekikwata mu nsonga eno. Kyova olaba nti kizibu nnyo okusanga nga waliwo okukaayana mu bika nga bikaayanira obukulu oba obuvunaanyizibwa mu Bwakabaka bwa Buganda, lwa nsonga buli kika kyafuna obuvunaanyizibwa era ne kibeera kimativu. Mu kuddukanya obuvunaanyizibwa obwo, ebika byonna bikola nga bikolera ekintu kye tuyita bulungi bwansi. Buli kika kiraba nti bwe naakola kino Buganda enaatereera, bwe naakola bwe nti ekizibu kinaavaawo. Nze ssebo ayogera nammwe nafuna omukisa n'ensinkana ku bantu abalina omutima gwa Buganda abawerako, ng'oli omusanga ng'alina obuvunaanyizibwa bwakola ku lw'ekika kye, ku lwa Buganda, naye ng'akugamba nti nze obuvunaanyizibwa buno mbukola olw'okuba jjajjange bukolanga, olw'okubanga ekika kyaffe kikirina okubukola. Amaaso naye nga kugamba naye nga tafuna omukisa yadde okufunulwako ku lulimi lwa TV nti ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'ati bwafaanana. Ninga omusanga ali eyo mu ttale oba ali mu lusozi oba alina yonna gyali gyaddukanyiza obuvunaanyizibwa bwe, naye ng'afuba okulaba nti akola ekyo Buganda esobole okubeera emirembe. Okwo kuli abataka abamanyiddwa ab'ensonga, kwe kuli abambowa abagaladdala, ogenda n'omulaba nti taweereddwa sente zonna, naye alina okufuba okulaba nti abeera mu kifo Kabaka waali, atuukirize obuvunaanyizibwa obwo obumukakatako ng'Omuganda, obumukakatako ng'Ofumbe, ow'Emmamba, ow'Ennyina ky'ensi, ob'ekika kyonna. Tinga abantu okukkiririza mu bika ebyo, era okukkiriza mu buvunaanyizibwa obwo obuzze butambula emirembe n'emirembe. Omuntu bw'agezako kuba temaatema abaawayawula, kyamazima Buganda bagikoze ekitobulane kinene. Tekwa okwongera amaloboozi okugakangulamuko ku bantu abo
abefunyiridde mu kuyuzaayuza mu bika byaffe. Ekizibu kinene ssebo kye tulina kyeky'abantu okubeera bannakigwanyizi. Oli bw'alaba nga abadde wasiga naye nga tasobola kufuna mukisa kutuula ku ntebe ennene abakatakazi batuulako ng'oba Ssaabasajja Kabaka azze kugulamu mipiira bazze mu lukiiko, n'ayagala naye ayitira oba naddala ng'aliko abamukozesa naddala bano bannakigwanyize bannabyabufuzi, kuba bo ebbanga lyonna we bali okulaba omuntu yenna yenna ayali agadde okufuna bw'ateekawo embeera eyo, sente zibeerawo akadde konna era zimuweebwa okulaba nti ateekawo